Mbaniriza nnyo ku channel yange eno. Leero tugenda fumba katogo k'ebinyeebwa nga tutaddemu ne green pepper awamu ne bugga. Ebugga lye limyufu so nga ate doodo oyo wa kiragala. So osobola okuteekamu kamulali gwe oba oyagala kiri gy'oli, ate era nandiki osobola okuteekamu garlic oba oyagala. Kati nze nabitaddemu kuba nze binneetaagisa, naye oba omanyi nti bikosa teweekaka. Kati obutungulu bwo tuteekamu, omunnyo of course weetaaga. Ebinyeebwa ojagula grams 250. Waba olina essepiki esobola okufumba amazzi lita 2.5, kitegeeza n'amayuni osobola okuba n'ekipimo kyekimu. Wabula tekitegeeza nti amayuni oteekemu mangi olw'okuba n'ebinyeebwa, kuba ekinyeebwa kijja kuba kikwafu nnyo. So genda maaso subscribing ku channel yaffe eno. Abagenzi tebakyanyumya bya leero. Dead souls leave no tales. So ebisigadde ffe ababinyumyako, ebyokulunda, ebyokufumba, ebyokulima, obugero, ebya bizinensi. So eno channel egenda kubaka ebintu by'amaanyi bingi nga bw'obirabye ebisinga bye twasooka okuteekayo, ebyabalamuzi. So genda maaso subscribing, tugenda kwesangayo. Katugende mu maaso n'okufumba kwaffe kwa leero. Awamu oba tonalaba videos endala, oli wadde mbogendo zikeberako n'olaba. Awamu ate gwe nga oyagala okusponsoringa programs zino, oli waddembe era okulaba nga bannaffe abasunduusi bwe bakikoze, nesobola okugenda mu maaso n'okwasaganya embeera. Amayuni ky'ekintu ekimu abantu kye batya nti kisiiwa nga bagawaata. Kale nno ebiseera ebisinga mugawaata gali fresh nnyo, naye bagamba nti woganikako mu kasana ate gaba tegasiiwa. Kati leero tugenda gawaata. Kijja kusinziira ku famire yo gy'olina. Oluusi n'amayuni gabeeramu engeri y'ebinnya, so woba owaata tosobola kumanya luusi kinaavaamu, naye nze nkakasa omuntu omu kati nga nze ejjuni limu eddene kwago limmala ebya ddala ate ne lisigala nawo. Ate era n'ekirala wano teri practice mbi, osobola okusalawo okufumba ne mulya abantu 3-2, kisinziira ku mmwe, naddala ng'olina abagenyi. Okay, kakati olaba engeri gye mpaatamu, ngezaako okukola akabubi akatono n'okuggyako kino ekiri mu maaso. Amayuni sinnagooza, kuba woogooza ssaawa zino oba olina okugooleza ddala nnyo. Ate era w'omala okugooza oba olina okugaleka ne gakala, oba okitegeera. Kati ate already ngenda gawaata. Kakati kitegeeza nsoose gawaata, we butyo dat oba enfuufu eba tekwatira nnyo ng'ate luli wenkola ki, wengawaata ng'ate already ngoozezza, kiba kitegeeza ate eno ekyeru kijja kubuna engeri ya dat. So akavidiyo ngenda kwongera mu speed kuba sisobola kuwaata amayuni ago gonna nga mwetegereza, naye nga nfuba nnyo okulaba nti nno ekikuta kiba kitono. So akambe kalina okuba nga koogi, naye si koogi nnyo kusala ngalo. Akati awo akayimba ke muwulira bakayita Ohana EDM electro dance music eyakakola bamuyita Netson. So kati ngenda nzijjako obukyafu emabbali n'okuwaata. Kavidiyo nkyakatutte mpola nsobola obbalaga engeri gye nzijjamu ebinnya, kuba kakati ojja sanga omuntu ng'ate watuuka ku kinnya ekitundu kyonna kyonna kumpi akitema kimalako. So ng'ate si we kyandibadde kuba amayuni kyekikula kyago gabeera n'ebinnya. Jjukira ejjuni lino ensigo yaalyo ebeerako era akabubi k'ejjuni, balinga abasimba ebikoola naye nga baleseko akabubi ebikoola kebinaalya oba kanaavunda munda. Kati bwe kayingira ettaka kakola healing oyo. Amayuni gatawanyizibwa amakovu, si amakovu, amagongolo. So oluusi egongolo oba ekiwuka kirinza odifuula ennyumba, awo nawo ne wakala.
naye nga tekiridde wabula kifuulawo nnyumba nga onalaba enkuyege wenaafuula omuti ennyumba. So kati woba owaata alindabyeko omuntu asala kedo naye ng'ekitundu kyalaba ekigonda ekyo kyonna asala kumpi kitundu kyonna half tajjaawo kiri ekigonda olw'okuba alabyeko aka black oba pate ya black. So kati olaba ngezaako okusimogola ekinnya wali nzijje mu ki eyo pate ebeera yakaze. Okay. Ndowooza ogalaba mubaamu ebinnyanya ebyo. Oluusi ekinnya yinza okuba ng'ejjinja lye lyakikoze ng'ejjunu we walisimba wansi waaliwo ekinnya. Kale eno waggulu gye baba basalidde ligenda likala lidda mu makkati nga buli amazzi we galivaamu okusinziira ku wa wooba wakoze eki walitadde. Kati wano ngenda kwongeramu ka speed sobole okuwata amayuni agasigaddeyo kuba vidiyo egudde obwo eba tebulina bonna. Okay. Temwerabira bannaffe abasundusa exchange. Sundusa exchange be basponsoringa ka vidiyo kano bateekamuko kasente. Sundusa exchange bano basalawo okujjawo enkola ey'okuweereza ssente ate n'ozirinda waba maamawo alina okuba ne passport oba national ID enkola ye Uganda ogimanyi. Wabula woweereza ssente maamawo ne taatawo oba omuntu yenna gw'oba oyagala azifuna direct ku mobile money. Mwenna abali ebweru, oli Canada, oli UK, oli United Arab Emirates, oli Kadama wagenda kukola maama naga nti mulwadde wekwata bukwasi genda kutabi lyaffe erya Sundusa exchange e Dubai oba downloading application gye bayita Paysi gwoweereze ssente. Oli ajja zifuna ku mobile money olina kufuba kulaba nti ennamba gye bakuwadde yentuufu n'amanya g'omuntu gwoweereza ogamanyi. Okitegeera ennamba gye bakuwadde nti yentuufu nti ye ng'oweereza ssente ng'oli azifuna ku mobile money gyali. Si bino mbw ate maama genda e Kampala ate olina okuba ne passport okufuna ssente. Omuntu azifuna ku mobile money. Kijjawo emiwatu emiwanvu egy'okuweereza ssente. Olimu oyagala kuweereza ssente kuzimba nnyumba bw'ate olina okwesiga omuzimbi simanya weesigaani wano oba n'obujulizi nti nazikuweereza ssente nozifuna ku mobile money ate erindako wiiki ejja. So mweyune bannaffe abasundusa exchange basobole okuweereza ssente zammwe abantu bazifune mu budde. Okay, basobole okukola ku ebyo ebyetaagisa mu kaseera ako. Sundusa exchange oweereza ssente ozifuna ku MTN oba ku Airtel oba ku M-Pesa. Ssente woziweereza bazifune Kenya, Uganda, Somalia, Pakistan yonna tulinayo amatabi. Sundusa exchange tuludde wano mu mobile tuludde mu nkola y'okuwanyisiganya ssente okuzivungisa era tulinawo ettabi ku Taji mu abamanyi Kampala Road awo tulinawo ettabi ku Kingdom Kampala ekyo ekizimbe ekya Sudiri tulinawo ettabi waliwo offices zaffe awo eza Sundusa exchange. So temwerabira kuwagira bannaffe abasundusa exchange be bateekamu akanyumero kano ssente. Weewaawo tuwate ejjuni lyaffe erisembayo kyobula ka speedi nkakendeezezza nga tumaze okuwaata amayuni gaffe gano. Okay, genda mu maaso ate ngasalemu obutonotono gasobole okujja amangu, omunnyo gusobole okugayingira amangu.
obwo obutonotono obwo bwenjawuzaamu omuntu bwasobola okufumita mu fooko bwasobola okugatta ne kedo kamula jajja bubu n'amangu. So yensonga lwaki tusalamu obutonotono ate n'ebinyeebwa bibutuulamu bulungi ke bayita akatogo. Nga tumaze okuwaata amayuni gaffe kati tugenda ku mutendero gw'okugooza. Nga wensena amazzi teweerabira bannaffe abasundusa exchange. Sundusa exchange be bateekamu ssente. Okay, kati awo nteekamu amazzi nsobole okugooza amayuni gaffe. Bannaffe abasundusa exchange batuteekamu ssente. Gwali yenna yonna mu mawanga ag'ebweru osobola okudownloadinga payc app oba oli Canada, Australia, USA, UK noweereza sente Uganda nezituuka ku muntu ku mobile money. Bannaffe abali e Dubai mu mawanga g'ebweru bwe wagenda okukola obwayaaya kadaama oyagala kuweereza sente teweetaaga bino ebintu mbw ate genda simanya ku foreign exchange ozigyeyo biki oziweereza omuntu yenna azifuna direct ku mobile money. Tulina amatabi e Dubai, Pakistan, Canada, USA, Somalia, Kenya gwe woziweereza omuntu yenna mu nsi ezo afuna mobile money. So temwerabira bannaffe abasundusa exchange oli ajja zifuna ku Airtel Money, MTN ne M-Pesa wane Uganda ne Kenya. Ate nga ne M-Pesa jijjukire nti weerye Uganda, weerye Kenya, weerye Tanzania, weerye Somalia. So amayuni gaffe ngooza omutendero ogusooka ebikuta n'ebyo biyamba ebikuta ebyo byolaba bikola bulungi mu nnimiro. So woba oli mulimi tobisuula obiteeka buteesi mu kutiya oba obiteeka ewantu awakalu byokka mpola mpola ebikuta kabibi by'amatooke kabibi by'amagi bigenda bifuuka obuwunga mpola mpola. So nyongeramu amazzi omulundi ogwokubiri, njoza omulundi ogwokubiri. Kati ndowooza nawe ogenda olaba nti amayuni gagenda gatukula. Gwawulira nti gakusiwa osobola okwoza n'amazzi agookya. Kali nzijamu amayuni gaffe gensazeemu obutundutundu ngemaze okwoza ndi mugassa ku sowaani. Osobola okugassa emabbali yonna yonna gwe woyagala okolera. N'akasowaani kange aka plastika kenteekako amayuni gaffe. Genga wandyagadde okusponsoringa ezimu ku vidiyo zino osobola otutuukirira enamba zimwe ziri mu description ya vidiyo. Nosobola okusponsoringa obumu ku bunyomero bwe tulina netusobola okukwatagana mu ngeri yonna.
Kakati ngenda mu maaso nyongeremu egiraasi emu ey'amazzi. Lwaki giraasi emu? Kuba njagenda ate mu maaso mu binyeebwa nyongeremu giraasi endala 2-3 ez'amazzi. Kyovula wano ngenda kwongeramu giraasi emu, ebinyeebwa mbiteeke ku muliro bigira bifumba. Okitegeera sobole okukola ki? Eno nga wentabula eri webikola ki? Webitokota ngenda okuyoomu ebinyeebwa nga amazzi gaffe gakoze ki? Gavugumye dda. So giraasi emu ey'amazzi. Giraasi emu ndowooza ebeera kitundu kya tampeko. Okay. Ebeera koota ya liita. So genda nteeke ku muliro. Awo tugenda bireka bigira bitokota ng'ate eno we tukola ekirala. Ngenda kupima ebinyeebwa byange grams 250. Ntaddeko ebinyeebwa. So kati omwo ngenda okutabulira mu ka plastic dish kaffe ebinyeebwa byaffe grams 250. Ngenda ogatta ebirungo. Obuyonjo kintu kikulu nnyo, era kati awo ndi mu kunaaba mu ngalo nsobole okugenda okukwata mu binyeebwa byaffe ng'engalo nnyonjo. Kati nteekamu egiraasi emu ey'amazzi. Nnyinza okwetaagisa giraasi 2 ye liita emu, naye kati wano ntabulamu giraasi esooka. Ne mu kuteekamu omunnyo ejjiiko emu emala. Neweza ndibadde ejjiiko 2 nakyo tewali mutawaana. So kisinzira ku ggwe ng'omuntu, naye kati 2 lwakubanga tugenda kutabula mu mazzi ga liita 2. Kati wano ekiddako binyeebwa byaffe bitabulamu obutundutundu bisobole okumementuka. So kyawo katutabule ebinyeebwa byaffe. Temwerabira bannaffe abasundusa exchange be bateekamu ssente. Sundusa exchange bano woba oyagala okuweereza ssente okuva e Dubai, UAE, Canada, UK, omuntu azifune nazifuna mobile money. Sundusa exchange baluddewo wano e Uganda. Ekyenjawulo ku luno bagasseeko nti kasita osindika ssente butereevu ono omuntu azifuna afuna mobile money. So tugenda mu maaso nga temukaamulali mu binyeebwa byaffe. Kano ke kaseera. So kakamulali era ekipimo kiva ku ggwe ng'omuntu. Ate kamulali ono sigamba nti teeka nti lina okubeeramu, wabula ggwe ng'omuntu gwalonda kiki oyagala okukola ki? Okuteekamu. So bannaffe abasundusa exchange bw'oweereza ssente okuva e Dubai, naddala kati bakadaama oba bannaffe abagenda okuba ekyeyo oziweereza we ziba za kuzimba oba biki, enkola ey'edda nga woweereza ssente omuntu aba alina okugenda ku foreign exchange. Ekisooka aba alina okugenda kuwoziweereza oba banka ki, anyoonye oteekeyo endagamuntu biki ng'ate alinnye n'emmotoka okuva mu kyalo, ate amale bazimuwe. Oba bamala ozimuwa ate n'akyusa okuva mu $, ate okuzissa mu ssente zeeno. Awo wonna kati Sundusa exchange ebyo yabiggyeewo. Woweereza ssente omuntu ozifuna direct mu mobile money n'azikozesa ekyetaagisa. Kati awo ngenze mu maaso n'enteekamu curry powder waffe era. Curry powder ono okumyusa ekintu. Era woba olina karoyiko nako tewali mutawaana ogenda maaso n'okagattamu. Okay. Ekyo nga kiwedde, ekiddako kuba kunaaba mu ngalo. So awo ngenze kunaaba mu ngalo n'enkomawo. Ate tukwasaganya ensonga eddako. Kati ke kaseera k'okuteekamu ebirungo byaffe. Nsoose na green pepper, musalidde direct mu binyeebwa. Jjukira nti ebinyeebwa nabisazesazedde obutundu. Meanwhile, eri essefuliya yaffe amazzi agamu gali mu kubugumya mayuni ekirungo kisobole okugagendamu obulungi. Kati awo kwe kugattako n'akatungulu kaffe ne galiki. Kati akatungulu ne galiki bisalidde ebbali, nja bigattamuuko oluvannyuma.
butereevu. Meanwhile amayuni gaffe agali ku kyoto ogaleeka ne gabimba ekyovu ekisooka nga olaba kati mu vidiyo. Ekyovu ekyo kiyinza otwala eddakiika 10 ng'omuliro gumaze ogayitamu. Wegabimba ekyovu ekisooka nkozesa rice cooker mu kaseera kano, ojjako obujja kisaanikira akaddeko okugatamu ebinyeebwa kaba katuuse. So ebinyeebwa byaffe ejjukira tulina kati ekikopo kimu, tulina glass emu tugigasse mu glass eyasooseemu. Katugenda kwoza dish yaffe ne glass esembayo kyo kikopo kimu n'ekitundu. Ebeera 75% of a liter. So the glass is 3. Okay. So awo nga tubikkako ate nga tuddamu feeza endala. Bwe tuba tumaze okuteekamu ebirungo byaffe era tubireka ne bibimbayo omulundi gumu ne biryoka bita, ekyo kijja bitwalira ndowooza eddakiika endala nga 7 ku 8. Jjukira tukozesa rice cooker yaffe. Wano video of course mba nyongeddemu ka speed ne mba malira budde naye nga muba mukitegeera. So temwerabira bannaffe abasunduse exchange abateekamu akanyomero kano ssente, bakuyamba oba oweereza ssente okuva ebweru we zituuka wano omuntu azifuna ku M-Pesa, Airtel Money oba MTN Mobile Money. So kale ebinyeebwa byaffe bigenda mu ekyo. Kati wano omunnyo guba gunyikira, katungulucumu aba ayingira muli kuba amayuni gagonze ku lufumbo olwasoose olwa glass emu ey'amazzi oba okitegeera. Green pepper abanyikira, kamulali abanyikira, ayingira muli mu mayuni. Kakati ng'olubimba olusooka era olwokubiri luwedde, awo ndeetera ebbuga lyaffe ne nditeekamu oba greens g'osobola okuteekamu nakati, sukuma wiki, abasinga kye bayita amaranthus. So agenda kwongeramu ekirungo kiri ekituwa omusaayi, ayongereko obuwoomi, okitegeera. Kati ate era ne tutuula ne tulinda olubimba olulala. Luno olubimba olwokusatu ebinyeebwa bijja kuba biyidde era empewo webanga eyitamu mu rice cooker yo bijja kukakana byokka. Awo kati oba osobola okukendeeza omuliro. Tutuuse ku lubimba lwaffe olusembayo era olaba nti sijjeeko kisaanikira wabula ebinyeebwa bikkakkana byokka. Kati wano biba biyidde wabula oba oteeka ku bbugu mutono oba okitegeera era rice cooker mmanjijjako nesigala kalira aka bulijjo. Era ngenda okukola testi kati okulaba oba amayuni gaba gakoze ekigayidde munda. So wano biba biyidde era oba obiwa omuliro kati ogubiwoza.
guba muliro mutonotono kukakasa nti ebbugumu lisigalamu muki munva. Temwerabira subscribinga, kulikinga. Gwoba tosobodde kusubscribinga nga video ekunyumidde, likinga kyetukola oba okitegeera. Video esobola okusuggestingibwa eri abantu abalala. Era olaba wano nkola test yaffe. Kati wano ekintu kyagonzedde okiraba nti wenfumitamu effooka ejo liraga nti lyakoze eki, lyagonze dda, limementuka bulungi, ekitegeeza nti lituuse okuliibwa. Kati awo osobola kiwamu obudde, enva ne ziwola ne zisigala ku bbugumu lyosobola okusavingiramu abantu. Kale teweerabira subscribinga, sharinga no commentinga.